Emikolo gy'okusabira n'okukungubagira abadde Sipiika Jacob Oulanyah gibadde kitambula bulungi wabula ku ssaawa 6:45 waliwo empewo ey'amaanyi ezze eno esudde Weema omubadde muteekeddwa omulambo gwa Jacob Oulanyah n'egisuula eri. Ekidiridde bubadde bunkenke era omulambo gusigadde mu bbanga. Abantu balabiddwako nga badduka okutaasa embeera naddala okugezaako okukwata Weema eno okukizza webadde. Dano dokka berugi odoko kaberuwu otim kony odoke kaberuwu. Abadde mu Weema endala nabo baguddemu akajagalalo era abamu balabiddwako nga bazivaamu muno mubadde n'abaana ba Jacob Oulanyah. Abalala baggyeeyo ebivuga ne batandika okubifuuwa. Abasirikale nabo balabiddwako nga beetala obaolyawo okweteekera ebiyinza okuddirira mu mbeera eno ey'okusoberwa. Kwaya esabiddwa okusulamu ennyimba ezitendereza omutonzi. The choir, can you lead us in one praise song, please? Embeera eno etwalira ddala kaseera era nga kwaya yeefuza eddiiro mu kwongera okutendereza. Omubaka wa Kiraka South mu Parliament Jacob Oulanyah taludde kubako byayogera. We have been telling Ugandans that we should be serious about the death of our brother. And many people were ignoring us. When I was talking on the floor of Parliament, I told them, you have to be serious about the death of our brother. You have to be factual. Right now, we have seen what is going on. That our brother is not happy. Our brother is not happy at all. Ono agamba nti kino kikyali kituuza. Government should be serious and explain. Government should be serious and make sure they console the spirit of the dead. If not, this is still the same. Many things. Muganda wa Oulanyah Joe Francis muno waweereddwa akazindalo oluvannyuma okwogera ebibaddewo tabibuusizza maaso. You have seen what has happened here. Jacob is alive. You just witness it now, right here. Mu mbeera eno waliwo n'omuntu afunye obuzibu ng'alabiddwako ng'atwalibwa ba Red Cross. When Uganda